2019 next level I makako register Rupista Mr Gadget enkola video Star TV program echikonda tuba wetuli MC bwa atakeja atati ampala na yeye lukata ne wali ku Metro FM mbao na kubalwa Sunday Samsa mpaka mwenda countdown shinyimbe zinzo kuweza kabi mu wiki then ne mali mbawa hot seat Abike James proper nange Rupista so nakubalwa mukanyomero kano ketuleta kenjawulo YouTube channel ba streaming live ne kuchigunda tunonya abantu tumuvune batunyunya stories za bulamu bwabwe na damu art ngeje batambade mutso omukulu Amoto Mbalanguzi nsaba buze kubatula bakumuni kwanga nabatuuliza naba streaming live okuba mbere wabwe banange mena abalabi ba Star TV n'abagazi ba program baita ekigunda ky'abadiri bada bano mwe bali kubeerayo nalo na mutima so Amoto nsaba tutegere amanya matufu amanya batufu yago kutungu ngwa 15 nga kugamba seba Amoto Alan mu Juni Alan Amoto oli musajja mu Western oli Muganda ndi wakati yawo osobola okutambula mu ngo Muganda tambula mu ngo Muganda wasigale tujja tekiso so otambule mu ngo Muganda wa ndi mukulu wa Muswangali ebasebo nyadde musingo ndi mukulu wa Nkalidde empamye empigi mpulira tambika mpulira ntambudde nno ngezezaawo okutambula naye saatambula nyate oyinza okukowa so Amoto nsaba tutunulire Amoto art industry jojja ogijjamu ddi yokusanyusa abantu olwokuba nti olimu nabitono okijjamu ddi kati kangu art industry njja kwogera ebyaddala nagiyingira mu buto wakyalina P1 n'otandika okuba nti omuntu wakutunuliramu oti natural oli funny P1 nasale awo nawonanga art akula mwali era kwatu waliwo social media kituufu kubanga kijobesa Amoto azaalibwa ddi nazaalibwa mu myaka gya mu 1900 nsibwa mu 1800 ndiwa mu 1900 Amoto mbimbi byali myaka emeka of course kati nina kati osibe myaka emeka osibe myaka emeka ndi machuwa obeje ejabachana kubako plus or minus 5 ejape tuogere abantu bagamba emyaka bagamba nti n'emyaka 35 bagamba wadde mitono bogamba nti sibya 5 nti atejo mingi ati omuntu bagamba ndi machuwa so Amoto tunulire oyatikirira nnyo ng'emabega ko waliwo akazanya kali ku WBS bakaita side mirror ke kasoko kuleta matala kyesoko kuleta matala mu ati mu comedy twasoka gereta mwawo TV era nga bomanyi kukola akagundu twakanga mukawo TV otandikirawa TV jane okutandika okuwanto amoleta skits za mu TV mwadandika ku TV of course ya WBS yereta WBS then tuza kubukedde then awo chikola ki kiwanga kyambukamu munanga awo kubukedde baba kubukedde soka tubigala ebya TV buno side mirror akapadi ebiki awo kosi kakapadi koma akapadi kabera buli mwaka bakwati katika bayi tukatambuza mfe byenjawulo katambula ojeko byetwabiranga eggaba kama kachugano so Amoto okwatagana otya n'omugenzi Padel Twama omugenzi Padel Tama biseje Tama was in 99 so twakwataganira omusange eyo nasana nga kulanga MC nange nga bampadde omulimu olwomaze okuyimba okubya abantu balinawo competition yawo kifuba kitaga Parker View complex erinnya lya Bugiwugi livaawa Bugiwugi erinnya eryo lijja lenajja nasanga ekifo ekyo wali mukuyimbiramu abaana usanga abaana bayimbira ebiseera ebyo bakamiliyoni ni Master Parody omulala mukabetanga Mosmos omulala muta Faith Ranks bamosh n'abalingaawo aba artists abalala bafa abamu bali mirala batya so biggest stage kya Amoto gye wasooka okuba nti olinyako ng'otandika ensike ya comedy yali nakani biggest stage twalinyako mulomo okutumanya yali bali bagitangana Nile Hotel awo Serena former Nile Hotel bagita Serena ye stage lwagendako ennene nnyo netujja twakola comedy ate tumimikinga ne guno nezijanga Saida Kalongo wancheke change binyeebwa
Sabo tuteka tutunulire omuntu akulaba omukomedi ono oze obadde omukubu abaludde omukomedi kuloza nsonga kye kulisiza abamutandika ne mumunyumisa ne mumufuula commercial kuba nti afunikamu esente nsonga kye kufudde owenkizo okuba nti woli. Of course it was ndagita calling ya wakatonda nti bana jani kanisi mukuyemba zinyimba byangira bya comedy ebinabimba byo ndigungi embo byali byange omugezi Master Blaster. Of course naye aliko mu kibiina kyo bonna baliko kati gundi alingamu ni ono Little Joe ono wa ku Galaxy FM. Little Joe tenga najja akolebwa isenga MC kati naye nga bwabikoppe no bwabitwala eri yasangani omugenzi Pade omugenzi oli yafa eyimba emboko omugenzi Master Blaster Master Blaster nagera mu studio lakola ki na recordinga so nga nala linyimba ebyo comedy era still then nero kantani kokola ki amplifying so ekibiina kino nyingira comedy binatandikirawo ne try to mind kulifuuka omulimu nga mumanyi mukolamu kuzanyikiza kwa twali ba MC nga tulinawo karaoke nansa nayo kujenina so ntubera nga tweyogeza tukola comedy tukola ki abantu babinyumirwa so Amoti ani aleta idea kutandika Amalula production wenere linya Amalula livaawa walwa Amalula family ne new Amalula the new tugenda jitukako ne tutandika Amalula family so kwa Amalula family natuna jja ku the new Amalula production Amalula family of course idea ali yange no mugenzi Pade Bitama yacho kola Afrika alinya nnyo kiba menji nga mwe ba main character ba kwa ekibiina so those days ebisere byo gundi yalinga nnyo yalinga DJ Mese yakola ku Piper Room eyo bagitanga Piper Room club yalinga South Equatorial. Okay. Then Eddie Kigere naye naye mpola. Okay. So wetuvaawo kyekibayitira okwawukana kali ka sente bwali buzibu ki wano byokwawukana bizeebwa kono munakani wano nga kutwagala tugenda kwesimba okubyaki yokulembeze nga walwata wagira kumwe mu kibiina omukuwasibyomba olumbo lwasokya ddala kubanga fe mu entertainment fe artist ndoza abakola ki abakangamu ndoza obugyeko ono Senkubuge yali yakangamu Senkubuge naye naliwo omulala bamwitangani ono omusajja waliwo nitwakolanga naye bambi kusimba amwitani edinyanja yali muzanyi munakatemba naye yesimbawoko yasoka nawanga agesa then feno tujja kuba president so Amoti mufuna ekibitoozo ky'okwesimbawo Amoti wasomako empapula weziri oba mwali mukangamu fena empapula zaaliwo eziri eza Pade zaaliwo nezayenga zaaliwo tekati Pade right koze eki omugenzi Pade right sigiseewo ngani nga yennyini candidate aspirant so Amoti kyekibaleeta okwawukana oba okusatula ekibiina ekyo Amalula production then tugende ku the new Amalula production kati Pade then bayingira ebyobufuzi nabeera nnyo active nnyo ku bintu bya politics basically gabeera atambula naye ebikibenegana okustaff nemba nga sikyafuna budde naye okuzannya nayenyinga awulira takyakola ki takyabyagala then awo newagirako ne Sadimya n'avaako then nesigaza Mese ne Eddie Kigere then tandika okuba nga tukola performances mu bifo ebyenjawulo nendeta ekirowoozo ky'okubeera organized banyisenga rebranding bale tulina manager tugere ne manager tukolewo ekintu ekyenjawulo ekyawukana ku kintu ekya bulijjo kibadde tukola n'okwetereza ebimu n'ebimu nti okuba n'amazima y'essente ngenda okulaba nga kikufuuwa mukka mu kisero ne batakibayinga ekyokubeera organized mu ngeri eyo then kukusalawo neŋamba nti kati sina washo zaalinga 10 zibaali bategese kisesatu zenasookako ebbiri zenagendako walyako fact evidiyo byewuli nga tongeza kugamba message nti omuntu tasateeka sho 10 nakuwaddeko ki ijja ku stage nensabira ku stage masimanyi nti Messi yali mabega waayo so neyaddako yongezako bakalubiriza waba bakalumanywera okuba nti kisatuukuka then nenkiwa ntandise ki ogitandika oli kurutinga baani mwe muli awo tiimu eyo gyolaba Kasooto omwana gwenyimba naye Olubina small boy MC
Then Kasoto omwalo oyo nkola ne ku stage performing anye naye yaso mulaba ne ku office twageze twamusanga abeerayo onaimba ne olusikiku zitomala tamazi n'enyimba endala zezijja mu kyokulaba mu maaso. Amoti awo wennyini mu comedy still waleta transition endala gw'omu ku bantu bapayoniya b'okuba nti okuva mu comedy otandise okuyimba kijja kitayidi epaawa kinandisenga mu kweri brandinga nti mbadde nkola comedy abantu era bamulayira bamulabye naye ng'ate waliwo abaana ali abapya abakoze eki abazze bamaze mulowooza nti bato naye nga badde gye bali babadde nabo bakasolinga badde batoba gye bali bakapale Mariachi Margaret and Chico Fishi Snake Zoro ne Zoro bana bangi sira bamalayo Kansime Salvador Alex Muhangi bana babadde gye bali nga bajja mpola bakasolinga so nemba ate ze kutefulaga okutomo muli n'okuba ekintu kyenkola w'ekyenjawulo okulaga nti naputula comedian soloka ki okukola comedy mu music okukwata oluyimba olwo bakwate balufuna bungi twapule olwosobola comedy mungi yalulimu baita love si muceezo love si muceezo wano luno wolubina olwolubina olwolwo wanyama lola production nalwo naye luno lwo love si muceezo infact njaguzanya kuba mukutena mumuliko okubanga mulangira ki mulengerera maaso oluyimba olwo mulimu bacomedians nakwata kapale nenkwata Madata Mchiko sepanga tumulengeramu Kigere yalimu Kasoto mulimu Kapere mulimu abantu bangi mulimu bacomedians bangi awo wennyini Amoti kigambe okuba nti Mariachi alina okuba muluyimba luno n'atabeera mu kyekyagala Mariachi saategeera lwaki bana muyita emirundi nga munaana naye akimanya anjulira namuyita nga Mariachi jangu obeere mu luyimba luno waluka lukuŋŋaanya bakomediani ona tubeere eddoboozi erimu naye ndowooza balina emirimu egyagimukutte saakitegeera bulungi awo wennyini nsobola kuyimiriza projekiti bwe kirinnyo awo wennyini kigambe okuba nti Amoti olina obutakkaanya ne Mariachi bw'oteeka Mariachi taata tasobola ate kunyigira omwana gwotadera oba tolina magezi taata atoza oteeke mutabani wa muwalawo kiringa Katonda kukyawa abantu ate nga yabatonda bwe kiri wakibaite okukolera ki togira so Amoti nga tulina okuba nga tumaliza Amoti njagala tutunuulire ati ono gwe muze muvumbula mumukoze ati ono mumufunyemu ate munamufuna mu buzibu ki obuletedde ate okuba nga temunamufuna ati ono lwaki tetumufunye muno ensonga nti copyright law bwegamba copyright law terinateekebwa mu nkola nga bukyalibadde nti nga bikyalingako emabegako era esiba nkyogerako nti ebiseera biri basebatta bakolanga ennyimba zaabwe nayimba ennyimba mukaaga albamu ye negulibwa ba agents bamuwa sente ne bazidistributing so naffe nolaba nti Chameleone baani Chameleone baani bonna bonna ba artist abato si bato ab'amaanyi abadde baliwo ebiseera abadde basolinga bwetuza abadde aba analog njabeta aba analog digite basanzeewo ono omukyalo ono Juliana ne munne Irene bangi bangi so nga bonna bambi bagenza okuba nga abalabako bafune ku mukisa ogugulwako albamu zaabwe zigulibwe nga chance ekoze ki eweddewo olw'ensonga bwaliwozeewo kompyuta ezo zeeyongedde ne CD nga mutandise ozireeta abaana bokumutaasawo majestic kati nga music buli muntu amufunira ku bwereere so nekiviirawo ddala nekifiira ddala that's why wano tewaliwo artist mugagga olw'ensonga nti bambi nabo balaba bola balina akamotoka babujja mu bivulu kituufu ategese shona wano ne wano olw'okufunayo mbezera oba artist n'agamba nti kanfuneyo omukazi omukulu gwe neezingamu ngomye omugongo okoleki maanyi ga mugongo so Amoti buzibu ki gwe kintu kyosinga obutaagala bwe kyobeerawo mu comedy kyewakalaba nogamba nti kino sikyagala mu comedy like art sometimes sasaagala bantu betukolera kwefula nti ebintu bino babitegeera nnyo tegeera nti bategeera nnyo ebintu byetuzannya sometimes ebintu byetuzannya tugezaako okuleeta nti tubreakinga ebintu byetugezaako okumenyawo tunintroducing okuba mu nsi endala gyebiri ntegeera nti omuntu bwagamba nti azannya paati yaako kiringa mulungi omuntu azannya comedy ali kwogera ku mukazi
kubagobye mu katale nga wemula ate yagala atayogera ebya gospel otegeera so awo wenyini Amoti abantu bagambye stand up comedy muwemula nnyo kyekitufu kukuwa ne mu kutandika era bali bagamba tukola ki muwemula bwe twali tutandika comedy bali gamba kuwemula naye nga si kuwemula kuba kwogera mazima agaba gekusise agaba gekusise ate nga omuntu ayogera ekigo eki ng'ayogerako ogwo omulamwa osubira muntu kubanga omuntu aba asazeewo okwogera ku bya mukwano ate emboozi abeere ku mboozi ng'ayumya ku bintu bya muti mabuloka biki nga tali ku mukwano. So Amoti awo wenyini abantu bagamba nga tudduka gasi mu bulamu buntu buli bokka obuntu buli bokka nti parental guidance nti mwe TV mulaga ebintu byatuzanya mwe editingemu manye nti ki ate Amoti bano abaana abajja mu comedy bona bo tuna editinga tutya nga bazze okulaba comedy obanga okazanyidde awo of course kati kikiri awo ku artist comedian okuba n'obwongo omanyi kati family show wasumbuyira awo ba comedians abamu abato abalwana nti yalooza nti bawe ekigambo awo nga bwayagala kyekimufuula ensonga naye osobola okwawula manyi nti family show osobola okubanga ebigambo mbirikako kituufu oluusi n'okugamba nti osomuntu agamba nti kukalakata wagamba nti kukalakata omuntu n'ogamba nti yewe wemudde so nga ate ayongedde agezezaako okubikkirira ekintu kino omulala n'agamba kupimpina omulala n'agamba bigambo bingi ebigambo badde nga bibuzaabuza nengera mulowooza musigala okwabuga ekiyira so Amoti omuntu wavaayo n'agamba nti comedy agudde oba Amoti yagwa aba ategeeza ki comedian yagwa of course kati sometimes babalabi bagwa abalabi bamanyi okugwa nalowooza nti ati sakuneki agudde lwaki nga manti amulabi asobola kuba nga ayinga akulaba nga alina TV then mu kumubanja TV n'agisinga ate n'akusanga mu kkubo n'agamba okozeki ogudde kumbe yakolaki n'abalabi bandi bagwa naye nga ye artist wakawo asigala gyali atambula bayimbi bangi nnyo bacomedians bangi benda bano oluusi mu Kampala bano tebabakolaki tebafuna tebaba dakikabiri mu Kampala nga tebamutegeka naye nga ate bogenda okutandikirawo okudda Mpigi Masaka wabuki akola sente ate ategekebwa so okulaba ate ne artist bwe bategeka muno mu Kampala gwe bamanyi togenda okwesanga ate tebakolaki tebamumanyi so nga tudduka Amoti obaka obusemba eri abatulaba bakunyinya eggwanga Star TV story empanvu tujja kuba tugezaako season tujja kuba tumufuna enkola tuyiseeyiseko mu bwangu ofune ekinyusi tugeze okuba nga tutulamuleeta part 2 tetujja kutandikira ate ku nti mu bino tuba tuyongera bwengezi so Amoti nga tudduka obaka obusembayo eri abaana abato abaagala okujja mu comedy abakwegomba bo inspirinze ne comedy industry fraternity ne government ku kintu kya copyright eri mu bacomedian nabitonda bafune mu kintu kyabwe nze ndowooza nti abaana bonna balina talent mugezeko okubeera original mukopa nnyo direct nti live nti kati nyakubeera nga gundi nange bengenda okujja bw'ojjanga oyo omuntu ebiseera ebisinga tovaayo obeeraki buli wogezaako okukola ekintu ngaoli unique nga kyanjawulo kyawukana ku kyabalala n'abantu bakulaba mangu yensonga lwaki saawa zino olaba era aba artist ababobya abantu emitwe omuntu agamba nti fresh kid ate gyeriki nti fresh kid kana kaze John Black John Black ate ne style yiye FIFA Mike ajja ne style yiye bona bugolabyeko aba artist bamugenze nga mumanya bavinka buli omaze ne style yiye n'afuuka ensonga so mugezeeko okubeera original omuntu bw'ojjira mu kifaananyi ky'omuntu olina ogamba nyakubeera Chameleon tovaayo nyakubeera Amoti nga bwali bwenkola tovaayo mugezeeko okwongera okuyiiya n'abazadde okusapootinga abaana bammwe si yakiyaaye mulimu tubeezezaawo abaana baffe tubeezezaawo emikwano tuzimbye amayumba mutusula mutuweeredde n'abaana baffe mu talenti eno so kitegeeza n'omwana wo asobola okubeera ekyo kyennyininyini naawe kyolaki so sibiba byakiyaaye muleme kwefuula nnyo bagezi ku talenti z'abaana kuba talenti tebagizibira kkubo kubanga mukisa nebonookola otojja kuswala ngaomwana omukotodedde then eri government ku kintu kya copyright na art kino enataliba nabitono egenda kiteekamu mu nkola mpolampola mu magezi nga bolaba artist betandisa okuteekamu ebibiina bingi ebyenjawulonabanga obubuna buli serious nga si bufere bwebunaba buli serious nkakasa copyright ejja kuddawo ebeera implemented bulungi
tufune ne ba agents abantu abagumba bayita ba investors mu entertainment agamba nti the program ya Chikunda video zaabwe interviews zaabwe nze nzitunda nze zinako okufuna copyright yes jakula musajja kwa milioni 10 wewe okole ku stanga nawe kenyinyo opakinga wali Range Rover okola program ate kweyagaza naye omuntu program agifuna amalugira ne wajija ku internet najwa nalaniko jigaba Genoba ng'eri ng'amanyikiddwa nenga sente tewali. So Amoti nga tudduka gwomu ku bantu ba prominent radio personality then abadde ab'amaanyi ng'ogyeko art eri wali kusimba n'okola ensi yonna neyanaamirikira ki ekikujja kusimba? Of course era tubanga abasambi ba mipiira baakugula bbeeyi dede wasoma tubanga abasambi ba mipiira wava kusimba abantu sho gye wali okolamu nekkakkana olw'ebintu bye wali okola. Of course nenzije ku beat nakola nkola kumacha nabola balira kati ngiri gyonguddeko mu time ene gyonguddekera ndaba ndi mukulola ndi mukutro mpola nenti si byangu netubanga abasambi ba mipiira wali omuddo gundi zikula beero baga nti omusajja wa program yagikola bulungi tumwetaaga tumuteeke wano tumuyite tutese naye okay, tuyanze nyo yabadde Amoti tuwe skit yonna omuntu ali yalaba anything. Of course era skit minagera bagenzi kuti bakyuka nnyo copyright mugereke kukitimba agala Amoti olina oli mufumbo n'abaana bameka Saganda omusajja tabalira anzala wasoma omukyala y'omu mukyala wange gyali abaana ne bakulaba ku TV dadi ng'azannya bawulira batya waliwo gw'otunulira nga akali bakenda ali kusikira omulimu enyimba gozizannya mwebali bola abakola comedy mwebali abaana bange bali bakola comedy mu nnyimba mukugamba nti olumaali munono yali munono bano baali mwebali abaana bange abeegomba ekintu kya dadi ate bo bakikuba nnyo tebamanyi nakumumanya era kenafulumya gundi zaabwe video zaabwe tiimu ya Amoti abaana ba Amoti tulina oluyimba ki olupya Amoti olujja oluyimba tulinawo kati twakakola 2019 twakakola n'omuvubuka mutabani wange so muto wange sitega mutabani muto wange bamuta Byaksi oyo kumanyi musajja wange balite ekizigo then waliwo n'endala ezijja life is a journey buli mukubo olufiri twagikoze ekitwagimaliza ogishootinga n'endala ziri olulala mbala balitasirikira mu lyerinnyo batako twalubawa amana mali goli n'ebijanjalo anawandika ennyimba zina Amoti ennyimba eziro of course nze wandikira ne ttiimu yange eya New Amara Production tugatta obwongo nzija n'emiramwa gyange tugatta obwongo so omwaka guno tulinayo ekigulo kuva eri Amoti era ndi mu buli concert ngena mbuuza abatuuze mbagamba concert mbabuuza launch mujagalawa babuuza Namboole bamulwera banoonye ekifo balaki wakimanyi abantu bangi nyina abawagizi bangi bantu bakoze concert wano ola twakola bukozi kaba kacogamu gaba najjula abantu ne bafa so ekintu ekisobola kuddamu kulaba nti kibaawo twajjuza abantu bakola ki ne basafoketi Amoti wayeereza nnyo omukulembeze w'eggwanga tudduka wali omubitinzeko omukulembeze w'eggwanga omukulembeze w'eggwanga mulundi gumu gwokka ebiri bamukolerako enakasero tulyane esoroti batuyita okulembeze w'eggwanga bantu twali tumupafomingiddeko okay nze neyanza omuntu ali atulaba oyabadde Amoti part 1 part 2 tujja munoonyako ali bize ayetaaga okuwummulamu tumusanze omukulu nga yakavayo eyayi omanyi ebintu by'okuyiiya bino omusajja ng'omusajja tolina kwebaka buli weebaka omanyi teri dduka ligula bujonjo buli woobanga weebase tegeera n'ensawo yo tejja kubanga ebeeramu akantu ai makaikolepesesa Rupista big up life abeera mabega kamera Sikman mu Sudan ne ttiimu ebange ekwasaganya ekintu kino kyakabi nnyo one love respect